program behind the news tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusike. All right. Ekibe ddala obutonde fenna kwe tuyimiridde. Omulungi ali Impact FM radio wasamenja olaba kati nature eranso okuba nti eza kitwito omuliro eranso okuba nti munange gamba nti wano n'okuba nti mpita bwe mbaka Katonda yakola omugga n'akola amazzi n'agagana okuba nti gayita wano wegatyo gwe ozimba waate munaffe ekidirira obujja kuba ng'okiwulira. Abaana abo bava mu ssomero ekibiina kyabwe bakiyita All Saints Orthodox Charity Limited. Balina essomero balina n'abaana abo batalina mwasirizi bayimba oluyimba olwo. Butere baga tino I love Uganda. Njaganya Uganda the Pearl of Africa. Munafaatuliza. Kano mama kasoberanga nawe zukuse nga tusambula fene bwetyo munafaatuliza bali kwanti zukuse mu kaseera kano kenyini ate gwe nkabaza ma kenso suberanga mu ibyaddala ngoma itino weekend yingidde omuga kulya ku nkoko n'enkoko gye kwa mulya amazima genyini nkoko nansi nyogerako enzo okuba nganda nsoga nyarwanda nyankole ncholi enkoko nansi kubanga ekula nga bino okuba nti ekula nga Katonda we gitondo okuba nti ekula era bwe kulya bwe tuli kuidagandagala webale nnyo bali eddala gwageno okuba nti munange okikola ekyo oleme gula buno bukiyo bwa week emu 2 ogabuli omwana akalye ekinava mu kuba nti ate omwana alwala ebirwadde wadde nga kansa kubanga abajja kuba alidde eddagala eryo. Webali nnyo tata mama kasubira ng'okimanyi naawe nti n'ebyeddala amazzi ge tulina okuba tunywa galina okuba nti mafumbe kisinga obukulu ennyo nyini ddala amazzi agali seefu gokka ng'amazzi g'ofumbyeko mumala okufumba esigi nebeera neggwako omuliro ng'eryawo tena kitaddeko na kimu kyokka ng'osobola okunywa amazzi okufumba amazzi munnange oba gwa kikola wamma webale nnyo Mukama Katonda akikubalire mu mbeera bwetyo. Nabagamba nti n'ebise ebisinga obungi ennyo mwesiba nnyo ku chemical water mwege muita mineral water nenga ate batulabula nti no kasitobera ng'oganywa nnyo kubanga ogakendeeza lwaki gali mu buli particles obutinye nnyo obwobulabe nnyo obuli carcinogenic ekitegeeza busobola bukuwasa kansa. Akati ekyo mwino okuba mukimanya bwe mutyo. Gamba bulijjo nti nno gwe webale nnyo kasubira ng'osimba ku nvendirwe waka munange naawe oli wakabi nnyo nnyini ddala olw'ensonga nti no munaffe kati eddwaliro liriwo tokyalwala genda ate kusimberinga ssente eri walala wabula wejjanjaba wekka nga olya ku greens ezo zoba weesimbidde awo either mu bipapula mu bidomola mu bibaafu mu biveeraveera awo munange za makulu nnyo eri obulamu bwo. Nate gwe munafaatuliza gamba nti nno ebutwa bino bwe tulya bulijjo nkugamba olunye tulina okuba tubujja mu mibiri gyaffe naye n'obujja otya mu mibiri gyo onoobujja otya mu mubiri gwe munaffe lya ng'olya bulungi lya ku bintu ebikaawa baga bituyamba nnyo okuba nti munange ebiddawo ne bisobola okuba birwanyisa endwadde ziba zitulumbye n'oba ng'olidde obutwa kkiriza obagaana obujja bukendeezaako. Okay munafaatuliza nga bulijjo omulangira Kalemage gange. Olunaku lwa leero tuli ne Dr. Galiwango Henry mu studio. Dr. Galiwango jukira musomesa abasomesa obulimi ofuasu settendekero ery'Amakerere wano kibuga kyaffe Kampala. Akati tuba twogera ku nsonga ez'enjawulo munafu atuliriza naddala nezikwatako ddala ku byennima ku byendya kubanga ekikulu kyonna n'oba okola ki era still kidda eri omumwa. Sebo Dr. Tuso kulabako nate buuza kubatuliza abali Impact FM amakyago na kulwa leero. Sebo ne yanzizo kunkyaza nate aboluganda Mukama affe bazibwe. Twebaza Mukama atuyisiza mu naku zino zetuyisemu. Tuli mwezi gwa 5. Njo nakuwulira ngo bale nnako tuli mu nnaku kati 10 meka. Njo kumata nakuwulira ngo bale nnako. Lero 13 mu lumu. Bula 234 tubaleko guno omwaka. Oh my goodness. Mukama tumwebaza. Yeah. Wiki yewe enine wiki eno nkedde ku macha ku Mande. Ne ntambulako nengende mubende. Ne mpita mu nengende Kakumiro ne ntuke Hoima. Masindi kiryandongo ne nkoma we Kampala. Yes. Waliwo kye nalabye. Bwova ebujuuko. Yes. Ebujuuko ono kulwe mityana. Okutuuka emubende. Waliwo omuti gumu gukagola bakulugudo. Kalitunsi. So nga ate oluguudo lwaliko emiti ginansango. Yeah. Bagitema. Gyonna bagitema. Ne basimba kalitunsi. Kyewuunyisa ate nga kiswaza. Kyesimanyo ba national kubanga webujuko waliwo NFA National Forest Authority. Ndoza bo bakimanyi. Emiti ebiri gyokka gye bamanyi kalitunsi na pine.
Ejivamu sente myaka ng'etaano ng'ogaggawadde ng'olina sente. Anti ebikula mangu bifa mangu. Emiti giri baagirwanyisa ne giggwawo. Olaba wonna wonna waaliwo ekibira eky'amaanyi. Waliwo naawo n'eziringa square mile nga 2. Wawulira ku lutalo lwa Tumukunde ne banne ndowooza. Waaliwo emiti naye gyonna baagisala. Baagirwanyisa ne giggwawo. Kyokka ate bw'obaala ng'ofuluma bw'oti Mubende ng'odda side za Prime Minister eri Kakumiro ate ebira byabyo bikyaliyokko. Bakyagezaako nnyo bikuuma. Abantu olina okuba nti babiyingira. Simanyi oba tebannabafuna nnyo sijja ngayita magezi. Oba kuwuddisibwa kutta butonde bwabwe. Naye at least bo bakyali. Naye wano ffe ewaffe e Buganda. Ne mubeera ng'ozzi wano e Katuugo. Okuva e Katuugo paka Nakasongola waggwerako. Kalitunsi. Waliwo awo ettaka ddene lya UPDF. Kalitunsi. Abantu baagala ssente z'amangu. Tubabuulira kusimba muti guno amala myaka 8 10 nga gulyawo. Era okubya olumwa lw'obutonde obwo ne lunzijukiza bye nalabye. Monday ne Tuesday. Wow. Yensi yaffe bwetyo bweri. Munava tuwiza ye program edwanga ekiri mabega wa mawulire o Dr. Galawanga Henry. Tukati tugenda kuba twogera ku nsonga nnyingi of course ebyo twogedako wano. Abaana baawumudde bali waka. Baawumudde wiiki ewedde bakamaka wiiki nga nnamba nga bali waka. Okubala abantu kwata nsonga olunaku olw'eggulo ekyo mukimanyi bulungi nnyo ddala. Sometimes government etugamba of course eno okubanga etuplaningira ng'abantu. Waliwo mawulire mayitirivu nnyo. Waliwo gesagala kwogerako nga Dr. ali wano nja kwogerako ng'aninze kawali yagatya. AstraZeneca bagimisa AstraZeneca of course company yakkiriza mu 2021 nene biranga yebuzabuzaawo ne yakkiriza nti kituufu eddagala likwasa kye bayita blood clots. Ekyo tujja kyogeraho ng'aninzeka Dr. abeera abiti ebyo naye kati munnange sometimes nange nyinza okuba ngamba abasikyogerako okuba aliwo nange benagamba wano naye bagenda babakubira eddagala lya AstraZeneca akati ebintu ebyo byonna but anyway tunabyogerako olulala. Dokita, enkuba yafudde embye ebadde efudde embe ennaku zino. Ennyanja kiyita sea level neeyongera, amazzi ne geeyongerera ddala. Era kati abantu abeera ku myalo kumpi awo tebakyalina bateeka luba. Bw'ogenda li Lukaya ewaffe awo Kalungu waliwo awo abantu abaliraanye era still omwala awo abaliraanye abakyene balimu omuceere awo nonna amataba gabagobawo abaana tebamalako na ttaamu nga amazzi gabagoba embibiina. Bw'ogenda ku myalo emirala gyonna abantu bansi okusenguka. Kyekigira mu maaso mu ggwanga Uganda mu mbeera y'obutonde bw'ensi nga mmwe abali mu by'obulimi. Era nnyinza kudda ali we nasookedde. Tuyinza okukissa ku mululu, tuyinza okukissa ku nkulaakulana. Okulaakulana kulungi. Luli nagambako nti nno bw'obeera ng'onnyonnyola ebyenkulaakulana mu Luzungu tukozesa ebigambo bisatu. Man fighting nature. Omusajja alwanagana obutonde. Yenkulaakulana. Man fighting nature. So okubako n'ekimu olina okufiirwa ekirala. Olina okufiirwa ekirala. Yes. Kitegeeza that is nature. That is bwe butonde bwebwo. Okutuuka ku kintu ekirala olina osaanyaawo ekirala. Ye ndowooza yaffe. Twirabira kali akagamba nti yes ecosystem ebeerawo naye nga ate birina okubalansingibwa. Kakati oyogedde ecosystem abatuuliriza ecosystem naga nti kitwale ng'ekibira oba ennyanja nga buli kimu bwekiri ng'ate nga naawe obeerawo naye nga buli omu abeerawo tataataganyizza munne. Kuba nagamba nti ne bwekabeera kamunyeera mu kibira kamugaso. Mbadde wali ne mwana wange naŋŋamba ngenze waliwo ekiyenje kikubaawo nekijira nekifa. Ekifudde ekiyenje nekitamba kati ageze okudda okuyitawo nga alaba obuuka bukyetoolodde bwera nsi okukirya. Namubuuza nti obuuka buli ekiyenje mbadde manyi ekiyenje kiri obuuka. Nemugaa kati nabwo bukirya singa kiba kiweddemu amaanyi. Gye twakoma okwagala okukyusa obulamu bwaffe gye twakoma oba gye tukomye okusaanyawo obutonde bw'ensi. Gye twakomya statement eyo giddemu okwagala okukyusa obulamu bwaffe n'obutonde bw'ensi mwe bugendedde. Nze njagala nkubuuzeeko kino.
mu 1998 yes we twasookera ndowooza okufuna bizinesi ez'okuyiriba waliwo ngawo ekitongole bakiyitanga front page microfinance oba kyalagawa tuba tuli awo ne wajja omusajja gwe balangiridde nti mwavu. No, yajja luvannyuma yali Patrick Kasulu, yali mu ttaka property master. Patrick Kasulu property master oyo yasooka okubeera registered nga chief broker ya ow'amataka ng'ow'amataka. Okay, kaakati awo ne wajja abasajja ab'amaanyi ngenda koma ku Jomayi yes gwe balangiridde nti mwavu yawedde mu lunkupe takizwa na kwewola kati waali awo n'akasimu alina kukwata katooki oba n'obutakwata wekitegeeza. Wow. Jomayi n'agula ebibira wano mu Uganda oba kaali ka Jomayi oba gwali gu Jomayi nze simanyi n'agula ebibira n'asenda amayumba golaba ku nsozi gonna byali bibira. Ebiseera ebyo tractors majegere zino nga ziyina emirimu nakati ziyina emirimu abantu bazookya kati omusajja yazookya yafa tomujjukire yagikuba essasi yagiyiira amafuta n'agikuba essasi. waliwo n'abazookya wali muganda wange bamugireyo lubuulwa bayokya eyiye eyo ng'ageza okubayita luba property size bakubira campaign andi bayokya tractor yageza okusenda eyo ettaka ne bagyokya abantu babuulira ebyo naye teberezaamu square miles ne square miles etwafiirwa wano wafiwa ne Matugga wawulira bayitanga Matugga Mbugu City Estate omusajja yatunda square miles alinga oba nga 6 square miles 6. Wow. Naye nawulira ku kiboozi kye nti baafera oli n'akatagga nti almost buli yiika agitunda mitwalo nga 6 kubanga yafuna zaawamu ne basenda naye olwaleero puloti yaayo obukadde 2 tebagikuwa yonna ne bakisenda yonna ne bagisenda basenda butonde bwansi. Yes. Teberezaamu amayumba ageetoolodde ennyanja ag'ebbeeyi ate tewali mwavu abeera kumpi nagundi oba kuba naabeera n'emijingo obuyumba obw'ebiwempe naye amayumba ag'ebbeeyi agali waggulu tolaba nti nene mukono abaddeko wala bw'obeera ano eruzira eryato lya 13 likusuula empatta emukono ng'oli luzira ng'oli luzira lyato actually abantu abali empatta tebalina kuyita katosi balinnya lyato ne bajja either luzira oba Gaba shillings 13,000 naye ojukira ku bano Ferdinand Majerani ba Christopher Columbus abatambulanga ne beetolola amayanja n'abantu b'e Kampala abagagga beetolola ennyanja nga bagigula kino ekidyeri kino ekyagwa mu 2018 tokijjukira ekya balance the boat MK eyo yali expedition era bw'obeera ng'otuuse empatta amasannyalaze 3 phase geetoolodde ekizinga kyonna baakigula dda kusenda kuteekayo business ate buno abasajja babimanya abakulu baffe well it is good nti it is tourism but tourism at the expense of the environment. Kati omuntu asawa because waliwo tugamba nti no yes twagala enkulaakulana naye tubeerawo tutya eyo coexistence enkulaakulana weeri naye ate n'obutone nga tubukuumye. Mu luzungu waliwo kye bayita sustainable development enkulaakulana ey'omuggundu oba mu Luganda kyekyo etekosa nti omugigi ogwa leero tegukosa mugigi gunajjawo. Okyogedde bulungi lya leero naye nga toliira byabankya bye banaalya. Yes. Kintu kigazi nnyo kigazi nnyo tuba nga tusazeewo kukitemaatema naye tuyinza kubeerawo tutyanga tetusaanyizaawo bye tusanzeewo. Nkuwadde example nti emiti egyaliwo egy'emyaka 2-3 baagijjawo
kali tulina miti gya myaka 5 gino gi South Africa myaka 3 GCG olira gamba ngeze South Africa gula kalitunsi namugwe namuleeta wano namuzalisa yeah antandika okukola sente kuba bakimanyi kati gye tuzimbisa kalina zeetaga bugundi obukondokondo obutinitini buno nti leero ogenda mu workshop ezikola entebe ng'emiti tegikyaliyo China emivule China ezimbye ebifactory ebirya emiti ebyo era kimanyiza abantu babitaddemu ne sente NFA okubreeding ebyo bikalitunsi bipayini bw'ogenda wano bayitawo oba nampunge nampunge eri wano ku okiridde nansa naawe waliwo kifactory kinene kirya miti otegeeza ogenda n'osala endoddo zonozisa ku ddayana n'ozitwala ne bakipima ne muvaamu ttani ne bakuwa emitwalo 10 kati ne bakiyingiza munda mu kyuma ne kirya ne kikola obunga ne kikola ply ne kikola soft board era kati bw'ogamba mbu onoonya kabade ennungi tekyaliyo olina soft boards kubanga emiti girimu agirwanyisa emiti ng'ennongo ogimanyi omugavu omuvule kale at least at worst omusizi twakola tugiraba nga omusana egwaka gwo tegukala gubeerawo ate nga obunyogovu bulungi nnyo ettooke wansi mu mugavu nga teriggwawo naye mu payini ogenda teekamu ettooke kalituufu ogenda teekamu ettooke tosobola kati ebyo byonna bikunnyonnyola lwaki n'ettaka libumbulukuka omugavu gukwata ettaka neribeera wamu nti newegubeera nga guli mayiro nga 2 okutuuka ku nnyanja tolaba ttaka likulunguse naye kalitunsi gwe twetolooza ennyanja togana nti anaasobola okukwata ettaka neribeera nga terituusa kabusi wansi n'anywa tasobola kukwata mazzi gano agatambula agagenda ne gaziba ennyanja gemataba getolaba kati olunaku lwaleero abantu bafa naliko Ajumani nembuuka because bw'otuuka Ajumani olinya ekiteyi n'ogenda Moyo ndi mulimisa ndi mu byabulimu naye okutuuka eringa ne ferry ekidyeri wekidookinga nti tewakyali amazzi gayimuse bwe gati kuga level wali ettaka tewakyali kibukalu era nga mugenda okulinnya ku kidyeri engatto muzija muzikutte waggulu walibanga nti waliwo emirimu gye yatondeddwa nabo gy'okusitula abantu basitula abantu oba wayitako waliwo wano ekidyeri kyalinga mbulamuti kati vosi bakijjawo bateekawo isimba ddamu naku basandoza nekkubo maama Kadaga wayita nti time yatuuka nawo amazzi ne gayimuka bwe gati kubanga jjukira walinga wakalu bw'obeera nga ove nekajunga bwetoloola n'ogwa wali wansi amazzi ne gayimuka ebusukka nnyanja waliyo gye balimira ng'amazzi nayo ebusukka nga nayo gayimuse naye nga kyekuusa ku enkola ba practices kwonoona butonde bwansi. It's a long story. Wow. Waffe batu abachina bali mu mukyera awo ate waliwo basimayo omusenyu waliwo n'abazimba waliwo bakola ki bitwe bityo nti kyewuunyisa nti nno amazzi galinga gayita kati amazzi gajjula bujuzi nga tegenda gatambula. Ffe Luweero Mukama yatuyamba obeera nga okurosinga Luweero ng'oyingira Nakasongola wali bayita Lwabenge baali bakozewo kampu y'omukyere ng'ewezaako ndowooza mayiro nga 3 naye beegoba bokka twabawona. Mwakola mutya mutwe ku ddagala eryo naffe abeekalungu lye lukaya tugoba Abachina simanyi nange kitwakola naye twabawona at least kati ekisenyi kyaffe baakireka weekiri beegoba ne bagenda aso kyogera oyinza okuba bali Bachina of course yali mu China yali mu China naye twamuwona tujja kujja mutwe ku magezi ku magezi ago tunabe embeera bweri kale munafa tuiza program behind the news tekuleka kyekimu tutereza ebyasoba ne tukulaga ebikusike butereevu tukyalifera munafa tuwuliriza oli Impact FM radio Lwasa Mayinja program ekiri emabega w'amawulire mu studios nina Dr. Galiwango Henry okuva Makerere University Kampala twogera ku nsonga nyingi nnyo ddala munafa tuwuliriza naye of course abyabulamu abyandya
ebyo nenda tubitwalira mu bwabwe kyompola mpola. Onage Prince, okay, Upland Rice yaddawa. Dr. atulambike tugusanga wa amurita okuva Embaale. Upland. Tujja kumuddamu. Okay. Twasemba kuwulira gondi yali vice president. Nga promotinga ati ali mu environment ali mu environment. Kale, Doctor, of course tubadde n'enkuba nga mpitirivu ebadde efudemba. Naye mu kufudemba okwo enkuba kasiteka kanambweti ate kyetuddako oba kyegwa okuba tuddako kkiriza obagaana kugenda kubeera musujja. Kubanga ensi of course zizaala, tezizaala mazzi gatambula, mazzi galina okuba galagamyawo okumala ekiseera. Kiraso okuba ntulaba kati obudde buno kwati bwita oyinza okulaba ekitaba wali okuva mu maka gaffe paako emirimu gye tukolera, abaana bye bazannyira, abantu gye balimira, wonna kati amazzi mangi. Ki ekiddako? Tweteeketeke okuba tuyingira amalwaliro. Omwezi gwa kasooli ogwo we bagamba nti no Sebaaseko oyo naye kyatuyamba spiritually ate wano ffe tubeerawo n'olutalo lwennyini olw'emmundu. Combat. Olutalo lw'emmundu nga tulwolekeza obwengula. Yes. Si bantu bannaffe naye bwengula. Njagala kujjukiza 14 days back bwe twali wano. Waliwo ekiwulire Mukama asaasire kyekyali kifulumye nga kyekuusa ku nsiri. Emboozi eyo wali wagyogerako dda, watuwa ku example wano ya West Africa ne mu Brazil. Ensiri enkolerere. Ensiri ezenkolerere. Twafuna akasente ko kajja. Bwe twali tumaliriza program zijjukira nga tetwayogera ku kikiddako. Okubeera nga bo bano abatutwala tebakkiriza okugenda mu nsiri y'enkolerere. Yes. Ndijjukira nga nagambako nti nina ne gye nnali mpise n'ensanga nga baali bagabye eddagala erifuuyira ensiri mu mayumba g'abantu, naye ng'ate abantu balikyusizza bali mu kulifuuyiza bimera. Nafuna n'omukisa the following week yali Tuesday n'ensisinkana akulira ebyobulimi mu district eyo. Ne muwulira nga akyogera ne ngamba I am happy. Kobe yali anyumiza banne, twali mu lukiiko lumu ng'anyumiza banne nti why abantu bewange ebiki batandise bino bambuuzabuuza bino. Yes. Naye n'abagamba nti ekyo si kituufu kye mukola. Yabategeeza kye mukola okufuuyiza actelic eyandibadde ow'ensiri aliko ekigambo longo lasting oba longo residual ate mwe mumuzze ku mmere. So kati omuntu n'asigala ng'abuuza ku street babuuza tugoyingewa tukole ina tulagewa. In fact awo wennyini ekisookera ddala bannaffe bayinza kubanga tulina okuba tubategeeza. Kuba tulabye nti eddagala erino eritta ensiri ate olifuuyizza emmere gyogenda okuba nti olya lyabulabe kyenkana ki nga lyagamba eryo aterik 300C ddyo nga ddyo liriko ekigambo oba longo residual longo lasting. Kitegeeza ki? Bw'olifuuyiza wolifuuyidde terivaawo litwala akabanga kanene. Ndi bw'obeera nga olifuuyidde ku nnyaanya. Yes, ekituufu kiri nti litta ebiwuka. Yes. Kubanga baalikola nga lyakutta. Era bwe lyawo manyi bw'ofuuyira eddagala mu environment. Environment eritemaatema. Kati mu kulitemaatema akatwa kali ke baateekamu mu luzungu oba mu lulimi lw'ekitabuladdagala kye bayita active ingredient. Ko ne kavaayo kati mu kuvaayo ke katta buli kimu kiba kikasemberedde. Kati bwe lyawukana akadagala ako akavaamu ke katta ensiri, ke katta munyeera, ke katta amayanzi, naye ate ke kayingira ne mu nnyanja gy'oba ofuuyidde, ke kayingira ne mu nakati gw'obeera ofuuyidde oba embuga. Gw'olowooza nti oli mu kutta, olowooza nti otta obuwuka mbala okuba bagamba nti obuwuka bugenda kufa, ensi zigenda kufa, n'osalawo na buno obuwuka bwena obuttisa ekyo. Kale bufudde naye eddagala liyingidde mu mmere gy'ogenda okulya. Lyabulabe kyenkana ki?
abo abantu omanyi sometimes tulina okuba tubategeeza okutiisa kutandikiraawo. Eddagala lyonna lye baakolanga lyakutta. Nakugamba nti bw'omubiri gw'omuntu gulimu entambuza, kyo kye bayita entambuza mu bubiri. Mu science kye bayita physiology, entambuza mubiri. Omubiri guno gutambula gutya? Kyekireetera omusaayi okutambula nti mutima. Kyekireetera omutima okukuba. Abeera katogeza obeera olidde emmere n'evaamu amaanyi. Kakati omusaayi guli okutambula gutambuza oxygeni n'abuna mubiri n'otandika okutematema emmere, something like that. Naye nga kireetera mulimu kye bayita bukasunda baasi bwe tuyita enzyme. Ate mu chemistry bayita catalyst ndowooza bukayongeza speed. Enzyme zino olusi lubanga lutindo. Luba lutindo. Nti okuva e Kampala ng'oyingira eggulu olina kuyita Kaluma. Kati olutindo olwo eddagala lye lutagetinga. Eddagala lyobeera ofuyidde. Kasita eddagala lino litema olutindo olwo, kasita litema enzyme eri neeba nga tekyasobola gatta process A ku process B. Awo obeera ofudde. Kubanga n'okussa twetaaga enzyme. Ekibumba okukola kirimu enzymes nayo kifulumya enzymes. Kati olwobeera ng'onywedde eddagala eryo ligenda kutagetinga kali akasonda baasi n'obeera nga tokyasobola kussa ekibumba ne kigezaako nnyo okuproducinga nkanziyita juice mu Luganda. Juice kya Luzungu kankiyite emibisi giri egikubakuba eddagala liri okuba nga terina maanyi. Naye olwokuba nti obeera okyova waakinze n'ogamba nti osiiza ttani 2 ku ndogoyi, endogoyi erina tuula butuuzi. So ekibumba kasa kiba nga tekikyasobola kufulumya giri minnyo oba mukyuzi kugenda kutematema kuzza butwa buli mabega. Bagamba gundi yafudde yabayita kyassa kubanga enzyme ezitira omuntu okussa baazitagetinze. Ekibumba kyalemeddwa okukola ki? Okusaabulula obutwa. Kaakati eddagala lino oyinza okuba nga olinywedde direct, naye ate lino lyoliiridde mu mboga gye wafuuyiza eddagala lyotalina kufuuyiza. Bwe butwa buno bugenda buli abantu mpola, mulaba muntu kusebengerera. Muntu naggwako n'enviiri nti yabaaki yafuna kansa, naye nga kansa yava kuki? Kweri eddagala kufuuyira okwo. Ku ddagala lyalya. Bantu bawe bawago Eastern region, that is Eastern. Butalejja. That is Eastern region. Bakola ebintu ebyo. Fuuyiza eddagala ery'ensiri ne balifuuyiza. Nagamba nti ecupa ey'emu ebeera ya liita emu eri 17,000 ku katale aka bulijjo. Ecupa yaki ya gundi akiteriki. Naye ate akiteriki oyo nga nyinza gamba nti balingira kuba ku black market kubanga ate USAID bwe yali emutuwa yagiwa Ministry of Health nti mukwate. Kyogere bulungi nti ekitongole ky'ebyobulamu nsi yonna kyekituwa obutuwa kyabuwa Ministry y'ebyobulamu wano. Bwe kyali kituwa eddagala lifuuyira sijja mbuyita obutwa kubanga baatuwa eddagala lifuuyira musujja. Yes, musujja. But wait a minute. Manyi sometimes naga nti ekintu kyogera nga bwe kiri ebikijja nekijja naye kyobulidde abantu baffe. Ekisookera ddala bw'ogamba nti ofuuyiza eddagala lino akiseera kino olifuuyiza ensiri nga lyabulabe eri omuntu. Lyabulabe eri omuntu nga olifuuyiza lirwanawo okuggwa mu system yonna. Olifuuyira nga bwolaba ekisenge kyaffe kino. Yes. Kubanga ensiri zeekuweeka eyo n'olifuuyirayo munda. Era ne bagamba nti twala essaawa 2 nga tonayingira mu nnyumba. Essaawa 2 is that long lasting? Era ogenda oduyingiramu nga terina na kuggwa. Olaba buno buddumu nze nagoba ddumu namukozesa nga sinna kumanya bulabe bwe mu 2017 era ndoza we najja ne allergy nga sina kye mmanyi nti ddumu wa bulabe ng'ofuuyira fuuyizi wali ote ensiri. Yes. Kolo we nakkiririza nti ne ddumu supermarket zimutunda zinsonyiwe ndinabo obutwa ne ngamba no kati nina kulwanyisa nsiri mu butonde mu ngeri y'obutonde. Kyo kyebadde kubanga kyekigamba nti no. Yes. Ekitongole ky'ebyobulamu kituwadde obutwa naga mugenda okozesa mufuuyire. Kituwadde eddagala naye tulifuuyize.
Nenga eddagala nga kimanyi bulungi nnyo ti eddagala lya bulabe. Of course era nawe ekitongole kirikola wakiraba Sinjenta. Mbadde ngenda kujja waawo n'ebigendera byakyo. N'ebigendera byakyo. Yes. Tokubya akalanga awo nti I told the Africans not to do what? To vaccinate. Waliwo n'akalala kotera okukuba. Mama tugenda tubagamba ebintu nga bali awo mu kusaaga busaazi. Kaakati nasalawo ne ngamba nti kanwanyise ensiri mu ngeri esoboka. Akatimba ako edda nga tukyali bato nga tuwulira balanga akatimba tumanyi ke oneti by an insecticide treated mosquito. Eryo eddagala eribeera mu katimba tolowooza nti libeera litagetinga nsiri yokka. Kati imagine gwe olisuzeemu. Yes. Igwe olisuzeemu oli n'agamba nti akatimba kansiiwa tamanyi lwaki kamusiiwa. Akatimba kasiiwa kyeki kaitira okusiiwa akatakutte nako babeera bakanyika mu ddagala nti buli nsiri ejja okukwatako ebeere ng'efa. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike Behind the News ekiri emabega amawulire. Tuli mu kwogera ku nsonga zino. Yes, Doctor, nga sinaba kutukwata amasimu bannayuganda bali bagadde okumanya of course nti nno wetuba nga batuwadde eddagala eryo ery'obutwa okufuuyira ensiri zaffe ate nadigala kuba litutta oba kutuwaza kansa. Of course company erikola Sinjenta tugimanyi bulungi nnyo eri wansi wa company Monsanto kati yagulibwa Bayer. Ezo company zo tuzimanyi bulungi nti ekigendera kyazo ekikulu kukyusa bintu ebyo kuba ntubiyisa okuba ntubitweka mu mibiri gyaffe naye ng'ekikulu kiri nti n'okukendeeza ku bungi bw'abantu. Kati Munnayuganda akola atya okulaba nti nno ensi tuzigoba naturally nga tetwesse. Kansooke ne kye baatuwa akatimba ako kalaba nze nsula mu katimba naye nakanyika mu jiiki nekagwamu gundi eri obutwa olinga nze nakanyika nenkasookingira ddala. Yes. Nenkateekamu ne omu nenkooza neŋŋamba kati nsobola okukassa muki ngamba n'abantu n'amazzi goyozesa gabeere nga gookya ate olina gayiwa mutooyi ng'omaze ogakozesa olina gayiwa mutooyi obutwa bwabula bwekyeganidde awo olina gayiwa mutooyi. Actually kanyuma na kukozesa glove yambala gloves ziki kati lwaki tezegulira akanga tali treated nikiggwa ekyo kati of course government egaba obutimba buno naye ate egaba bino ebiringa ebideebeede ebigumu ennyo obusala n'okusala linga obukwata ebyennyanja kyobula nti abantu abamu babukozesa mu kukuuma enkoko zaabwe kuba guba gugumu koko ne beegutakula tesobola guyitamu which is good. Twebaza government yatugulira obutimba naye bwobeera nga osobola ofuna akatimba kali mu ddagala the better. Wow. Awo tuvuddewo Katonda yatuwa emiddo egigoba ensiri by the way ensiri eringa musota tebeera wali kiwunya nga bulaba omusota nti tegwagala wadde okusemberera okumpi n'akatungulu oba akatungulu kyumu tegutte n'ensiri bwetyo so bisimbe ewaka okwetololawo. Waliwo akaddo bakayita ka rosemary tukalya n'okukalya. Yes. Akakaddo ne bw'okafumba n'okateeka mu mazzi ne bw'ofuna ekikopo n'okateekamu n'okateeka wali mu nsonda omuka guli okavaamu gubuna ennyumba tegulina bulabe kuba rosemary tumulya talina buzibu kye bayita steaming. Ndoza fumba ekikopo kye eky'amazzi oteekemu rosemary muteeke wali mu nsonda yafuumuuke ensiri oba ozigobye. Wow. Akadda akalala kisubi omumanyi kiruteeka ku kyayi katukigwa na buguzi bakikolamu amajaani kisubi omuteekeko
era omuse wali mu kikopo ekikopo okisimule wabinika omuka gufumuke tojja kulaba ku nsiri ola ne woba omusimbe busimbi era sityo avako akawowo ako waliwo akadde akalala babuyita bukuli oba etteete eryo zibu nnyo ofuna kuba libeera mu kisenyi ate jjukira ebisenyi tuzimbyeyo mu byalo gye likyali mu byalo tonotono etteete liri mu kirasi emu n'ekisubi naye olivako akawowo ako akadde akalala kazibu naye osobola ogula akazigo ke babeera bakozeemu bakayita ka citro abakola kandu bamukozesa nnyo nosanga kandu ngeri awo ngeyaka ningewunya kawowo kati ne citro oyo si kangu kakulaba era ko kazibu ni kati nibagambye ebyangu abalina ssente bw'ogenda mu supermarket wabeerayo bakola oil tujja kwongera kukola ku oil okuva either mu kisubi oba mu kasitro oil oyo nga bwolaba amafuta g'omukyaki waliwo akuuma katono kabanga kyaja ya simu bakayita ka diffuser okateeka mu socket awo kukosa kati bino bikolera bali Kampala okateeka mu socket n'oteekamu ka oil ako gwe n'osaako n'obanga charging essimu ekigambo diffuse kitegeeza okukola ki okubuna oba okutambula kwokya oil n'abeera nga atandika okubuna ennyumba ate citro kabutonde si kakolere kabutonde nga bwala amafuta g'omukyaki so ebyo byebintu bisobola okukola amangungu ekyandibadde ekirala katungulu kimu mulungi naye kale awunya nnyo bw'omusekula naye n'omuteeka mu kikopo n'omuteeka ali mu nsonda nga amazzi agokya ne gabuna ne gakola omukka mu nyumba tosobola kulaba nsiri ate jjukira ensiri eziruma ennyo oyinza ogaa nti osula mu katimba nijjukira abaana baagala nnyo kulaba tv saa 2-3 ez'ekiro ensiri zibeera mu ntebe eyo ne zibaluma ebigere n'ogamba omwana wange asula mu katimba omusujja yaguggyeewo aya basi tuli ffenna kale eddwali erisinga oyagala liriwa munaffe atuwuliriza kale kasoobi fensinza abantu tukuvire ku simu z'abantu nga 2 tubenga tuva wano gwe munaffe atuzaali eyo ku noti 7 oba noti 7 mukaga noti 6 noti 2 bwobanga gy'olike kaseera okube ku simu obere nga twogerako naawe leka ng'emuba 2 era tubenga tuva wano munnange kale Impact FM wangi simanyi empeerezaayo weewaawo ssebo Dr. Gatuwango Henry nebale kusomesa ggwanga nebale kusiima ssebo Obuganda mutuwadde eddagala y'ensiri waje zitukola ennaku zino etuli bubi nnyo ssebo kuwansi one walwemeera okay network network yo ngambi damu kyoyogedde esebo okwewala ebintu byetusobola ate nemba kubiriza n'okulya katunkumu okweweza obutwa mu mubiri weewaawo ebaleweza papa kale ebalinye bali ddala okay onagambye atya ono munaffe message ino agambye nti hey, good morning bro I'm listening okay nontonde butalejja fools are using it here in Bugwere to spray peanuts maize and peas ono musomesa Kanyeri Francis ali Palisa near UBC Butebo fools are using it here eddagala lino libawo eryensiri agenti abasiru bali kwesa neno okufuuyira ebinyeebwa kasooli ne kawo kyokka ekyewunyisa ebyo bitulye Kampala wabireeta wane tubirya by the way mmere eva wa mu bukedi awo egukira Kampala kati gwoli eno gaba ddagala oli mukulembeze mu kitongole weewaana nti ogende nakasero n'ogula emmere ninga byogula biva eri ddagala liwagaba omanye olisindikidde abeeyo bafe likomyewo Mukama Katonda wangi amina sebo ambassador kakenyi batemyeto yesebo kakati mwogera ku byala byonna ezo plasika nga temuzogera konti nazo zirina obulwadde bweziteeka mu baana enki sebo flasika nga temuzogera konti nazo zirina obulwadde bweziteeka mu baana kale tujja byogera kensi emu gye baziwerawo ne baganze nazo nabazasiza ekyoto ne bazokya
nga mulimu empeke kati fano fasita tugifiirako tufiira ku pampa pampa zetu zogerwako kubanga zozoononedde abaana. Okay, kale tujja byogerako mugana ebyo byonna bina bitudde ensi naye senga tugezaako bituwera pampa wega tetevunda buli kimu ekyononawo bwonoonyi engayoka kumutembera kuyingiza pampa zigende wano mu ggwanga senga baziwera tutegeeza ensi yaffe. Webali nnyo webalire ddala. Okay, munafu wati wagambye wow abantu banyiivu tujja bikwanako mponapola bingi nnyo naye tuba n'essaawa emu yokka. Good morning mulangira ni Dr. Henry. Do you remember about abaddira ebijanjalo ebiri treated ne babifumba? What happened to Ugandans? Ebijanjalo biba treatinga ne babifumba ne babirya ekyaddirira balwala. Musajja wa NRM mu Kibugo Issa Engolwe Kagulu Buyende district bwe kibanga ddagala lyebakozesa okukwata abantu COVID-19 lyalifu webanga eddagala lyebakozesa COVID-19 lyalifu kati abantu abagenda okukosebwa gavumenti nebasasulira naye ensi eno gavumenti ebungereza bo babawadde miliyoni 10 eza paundi abangereza 50 wano simanyi naye tobagamba muwano musayininga endagaano egamba neolwala newofa totunenya oba eddagala lyakugezesa kati mu ndagaano gye bateekamu oba bakuteekamu bajja kusasula bakusasula oba tebakiteekamu kalasi. Hello. Wanji. Yazira mukama. Amina nnyabo. Langira nzira mpita jo. Yes nnyabo. M2B nakawa weshe. Ennyabo. Ekibuzo kyange kiri nti. Waliwo enkoko ze batunda eziri ku katale kati. Eziringa nganda. Era baati bagambye oyinza obutamanya nti nzungu. Bangamba bazirunda bazireka ne zigenda ku free range. Yes. Kati enkoko ezo nazo mbi nga ziri endala ziri ze bakuba amadagala. Okay. Kati waliwo n'ebitooke ebirala. Ebitooke ebibeera n'ekikutanga oba nkiyite ntya nga tisisha green lira tooke naye nga kikuta kyayo kya brown. Yes. Nebbogoya era ku katale kwali. Kale tuyanza Doctor tuddemu abudde butuweddeko. Omukyalo oyo simuwulidde nyalo MP2B Joy Nakawa MP2B kamusabire senyunya amugjeyo gwagala okujjayo. Kale ayogedde ku nkoko ezo jukira kati wali nkozi bayita Croira breed eyo yava India okugireeta ne Uganda era bw'obwanga ogitegereza eringanga nganda naye kolabira nno Croira ebigulu bya yero amagulu gaayo nkoko eyo bwera ng'ogirese n'eri obubuka nga tanywedde wadde eddagala sigirinaako buzibu nga tenywedde wadde eddagala ng'ogitadde n'ogirundanga eŋŋanda oba ng'ennyolo sigirinaako buzibu obuzibu kugiwa biddagala bibooster neekolera ekibiri nga bano basenyange bano basenyonyi abasitulaki obunyama obuzito amatooke ofukose balaate ezo gyeziri era nze omu ku bazirima balaate ezo naye nga si zezino ze bagamba kuba twakuba tulina amatooke aga brown nze gatwalyanga n'ebbogoyo wa red kungulu simulinaako buzibu kubanga yava dda naye obuzibu okubeera nga bamukoleredde siri kitundu ku ye. Dr. Sibula abantu tuve wano tujja funa olunaku zatube nga tudda mu bibuzo by'abantu bingi nnyo tujja funa akandoza fast omulangira oba bakola flavors zebateeka mu mazzi tebatufere ne bakolerera senti ya citro olira kino kyo kikulu oyo muzukufu oganda ogula balina ga amazzi agalinga ensuwa muba ga nsuwa kumbe oli onywa flavor oyo muzukufu. Sibula abantu Doctor tugenda kudda mu May mu June the first week kubanga next week nyinza obutaba next phase ngenda kubeera Karamoja. So abalimi baffe abalunzi baffe abantu baffe bagaliza omwezi ogwokutaano omulungi mukama bakuume mwekuume endwadde mukuume obutonde. Amina. Omunja atuuliriza program bwetu etambudde tukimanyi tino of course ebuzo bikyali bya simu zyali imperative naye munaa tusonyiwa obudde bwa butuweddeko bwaffe bwa bukomye wano tusingane nteo nakunaddako naye kutegeeza muganda wange lyako bulungi obulungi bwe tugamba okulya lye ebijja obutwa mu mubiri nonya kubutula katonkuma atali mufere olye kuwobwo munnange embeera ebiringesa okuwanguyira oba oba osobola kola ne ku dduyiro tuyana muko ofulumye obutwa obwo mubiri gyo alojja kubanga oli bulungi. Kalonda abakuume
mubeere bulungi era mweraba. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.